Yes, gwe muganda wange yenna eyekumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako muganda wange nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusizaako engalo naddala olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa mukaaga omwaka 2024 gwena muganda wange eyasubscribinga nga gwe wasalawo nti amawulire gonna agafudde mu ggwanga Uganda ojja gafunira wano ku channel yaffe eya Kampala TV 256 muganda wange nkwebaliza ddala ate naawe omupya nkujjukiza nti subscription yawo gikoneko awali akadaako kajja kuyamba okulaga nga notification kasita wabeerawo eggulire lyonna lye tusobodde okuba nga tukasuse ku mukutu ate naawe akomenti nga muganda wange endowooza yonjaniriza nnyo oteeka naawe asharinga oba okolera ddala kyamaanyi naye amawulire ge tulina olunaku olwaleero amawulire gano ngajje ku lupapula oluwandiika ku mitimbagano oluyitibwa Grapevine. Gwe muganda wange osobola okugenda ku online awo n'oteekamu Grapevine ojja kuba olaba eggulire lino muganda wange lye nsobodde okubeera nga ndikuwa. Lwaki nkuwadde ne wendijje? Olw'ensonga baganda baffe bangi ebiseera ebisinga babeera bagamba amawulire goowa gali bias oba tolina woogajja ojje mu kibooziboozi, so ebiseera ebisinga kati mba njagala nkugire ddala ku mukutu eggulire eryo wembeera ndijjidde ddala naye nga amawulire geetooloolera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Abataka oba batwale nga oba bayite bajjajjaffe ab'ebika bano nno baatuuzizza olukiiko lwabwe. Olukiiko luno olw'abataka lukubirizibwa Omutaka Augustine Namwama ono nno nga yakulira ekika ky'Ekkobe. Bano baatuuzizza olukiiko lwabwe ne batematema nga baagala okulaba engeri ki gye bayinza okugenda okulambula Ssaabasajja Kabaka naddala embeera gy'alimu bo gye balaba nti embeera yeyongedde okweraliikiriza emitima gy'abaana Abaganda. Abataka bano baavuddeyo ne batuuza olukiiko era lwabadde lukubirizibwa Omutaka Augustine Namwama. Baavuddeyo n'ekiteeso era ne beerondamu abataka 3 nga omutaka ye kennyini Augustine Mutumba yalondeddwa okuwerekerako oba okugenda oba okulemberamu abataka bano okugenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka mbeera ki mwali oluvannyuma bakomewo babuulire Obuganda mbeera ki Ssaabasajja gye bamusanzeemu. Baataddeko Omutaka Kayiira Ajuule ono nno ye jjajja w'ab'ekika ky'Embogo. Ono yateereddwako olw'ensonga nti mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka nga ategeera bulungi obulamu bwa Ssaabasajja era asobola n'okutegeera ng'atunudde butunuulizi Kabaka mbeera ki gy'abeera alimu. Omutaka omulala eyateereddwako ono ye Omutaka Kasujja Kakande Kibirige. Ono nno aba ava mu kika ky'Engeye. Ono ensonga lwaki yateereddwako nti ekika ky'Engeye kye kivunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja era embeera yonna Ssaabasajja gy'abeeramu ab'Engeye bano be bagivunaanyizibwako n'okutegeeza Obuganda Ssaabasajja ali mu mbeera ki. So abataka bano baalondeddwa bataka bannaabwe beesule bagende mu ggwanga erya Namibia okulaba mbeera ki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda embeera gy'alimu. Kino nno kiddiridde amawulire mangi ageetoolooledde ku mitimbagano nga bangi abazzukulu oba Abaganda bavuddeyo ne beemulugunya nga beebuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja newankubadde ng'emabega awo tulabye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ayongera okulambika mbeera ki Ssaabasajja gy'alimu naye kino tekimazeewo bibuuzo abasinga naddala abaana ba Buganda ebibuuzo bye beebuuza. So abataka bano mu lukiiko lwabwe olwatudde baasazeewo okuvaayo n'ekiteeso eky'okwerondamu okugenda okulaba Ssaabasajja mbeera ki gy'alimu. Gweno omuganda wange ojja kujjukirako nti mu lukiiko lwa Buganda olwatuula emabega awo twalaba Oweekitiibwa Profesa Muhammad Kateregga. Ono nno yayimuka mu lukiiko n'ategeeza Katikkiro wa Buganda nti nga ffe abeesobola
tusobola ogenda ne tulambula omuteregga ne tumutwalira ne Kadagala okulaba nga embeera gy'alimu etereera. Katikkiro wa Buganda yavaayo n'amugamba nti bw'anakkiriza buli asobola okugenda olaba Ssaabasajja eddwaliro terijjule. Ate nga bw'otunulamu Katikkiro yali mutuufu kuba bangi abalina obusobozi nga bwe babagamba mugende mulabe Ssaabasajja ndowooza buli lunaku ennyonyi eyinza okuba nga etwala ate ng'ekomawo. Naye kino nno kye kiviiriddeko abataka bano okuvaayo era tulindiridde amawulire aganaavaayo, naye abataka bano balaze okunyolwa kwabwe nti engeri Katikkiro gy'abadde tayagala nnyo obulamu bwa Ssaabasajja buteeka mu lujjudde ayinza oba enteekateeka yaabwe eno gye baliko eyinza okulemesebwa newankubadde nga bano abataka basazeewo ensimbi ezinaabatwala e Namibia bagenda kuziggya mu bazzukulu baabwe, bagenda kwesonda okuyambako bajjajjaffe bano okugenda e Namibia okulaba obulamu bwa Ssaabasajja n'okukomawo okunnyonnyola abazzukulu Ssaabasajja mbeera ki gy'alimu, mbeera ki gye bamusanzeemu. Naye ojja kujjukira okuva mu mwaka gwa 2019 Ssaabasajja Kabaka azze nga akosebwakosebwa oba nga mugonvu, ajjanjabiddwa mu malwaliro wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga erya Uganda. So embeera eno evudde dda ng'obulamu bwa Ssaabasajja buzze bwongera okugonda, naye katulinde okulaba abajjajjaffe bano amawulire ge banaakomyawo eri abazzukulu baabwe n'okutegeera mbeera ki Ssaabasajja Kabaka gy'alimu. Gwena muganda gwe ntambudde naye nja kwebaza okwekuumira Kampala TV 256 ate gwe yasubscribinga nenkwebaza, gwena omupya tannasubscribinga nja kusaba busabi subscription eyo teekako ekigalo awali akadaawo okoonewo kijja kuyamba okwongera okutegeera singa tubeera tuwaniseeyo eggulire. Kankwagaliza olunaku olulungi tujja kubeera nga tuddamu.